nga tandise n'okunnyonnyola bagamba mu lutalo waliwo omujaasi omu ebikolwa bye nga tebitegerekeka abadde atta abantu era nga mission z'abadde atuukiriza tewali asobola zituukiriza tewali asobodde kusigala nga mulamu tewali yali awandiise ku bintu bye tewali wali asobodde kusigala nga mulamu anyenyera omujaasi ono nti yamuwonye yamusse oba si yabasse oba bamuwonye taleka kaawonawo taleka bafu taleka bwino taleka biwandiiko mabega abajaasi ekika kino teri amanyi bakyali oba balamu oba baafa bonna tewali abategeera ekyali ku ntandikwa ke kano ke bagamba jjajjaawo ke yakunyumiza ICEP nagamba kajja kaabajapani bannange mutandika otendekerwa kale mulumbe tandise n'akabinya kaba muntu nsolo bonna bagambye babalumbe otandika mission eyogezesebwa Ghost Combat Expert togeza n'olumba mugenda sooka mweyawule mu buyinja butonotono tulida commander Ghost Combat Expert ekyali ku ntandikwa ICEP Uganda bannange mwena basigadde mutekedde okutuukiriza kye twabagambye 100 ku kinaakyo atali nsobi katandika butandika ke kano jjajjawo ke yakunyumiza konoonyumiza n'abazzukulu bo baaba katandika butandika action pact bwe tugamba nti action pact ono action pact katandika tunuulira wuliriza bonna muntu nsolo bamaze okuŋŋaana bonna baakuŋŋaana otendeka ne kutandika ono gwe bayise gositi ababeeramu nga ntunuka aba abalimu ng'ate mulimu abalimu ng'ekiku mulimu abalimu ng'ekiku gositi abadde abalimu nga ntunuka kati ate ali ku monita alengeddemu omuntu omulala abadde atalina kubaamu ene mission yakwegezaamu batendeka magi ekyali ntandikwa ICEP Uganda katandika butandika nintandikwa tugenda masa nintandikwa tunulira wuliriza kalira kikino tandikwa ya movie iye abaye gositi abadde atekedde balumba bamubaaga gositi bonna badde balina okulumba nga balina omujaasi omu abataataganya ng'atumidde gositi ate gositi atiddwa anesse gositi ne badde misoni yagezaako ne bali omulala bannange tandikwa movie ndaba siraba tandikwa movie baba ndaba oba siraba eno ntandikwa abalimu nga kiku n'abaaga bali ku mission yatendekerwa naye onatabatte abayo musaayi nga mungi wano kiki ekiri wano unit namba 3 wangi kiki ekyo tiimu kyali bane mumpulira over tiimu kyali badde nga bane wandibera ayingidde mission atategerekese mission compromised twandibera n'omulabe mission mwenda mwegendereze tuyina omulabe mission team delta mwenda mukuŋŋaane agenda bagamba bakuŋŋaane naye nga bagamba alinganga bagamba ekikerezi kubanga bagamba okuŋŋaana babakuŋŋaanyizaako dda bagamba bakuŋŋaane babakuŋŋaanyiza batandise bakuŋŋaanya waliwo omulala abakuŋŋaanya yadde yagamba bakuŋŋaane balina omulala abakuŋŋaanya baba waliwo atandise bakuŋŋaanya abalimu nga kiku gositi abalina obba baamu ng'entunuka ono abalimu nga kiku kiruma ne kidduka omusajja atambudde nakaso naye baba bannaayi alina bubeezi jambiya mujasi kika kyona alinga ensolo abange kyekigenda maaso eyo kyekigenda maaso over nga wali wanyiga katandika butandika akutte najjulu
bagambye abajaasi ekika kino baayogerwangako baabeeranga mu ntalo tebaalekanga kaawonawo tewali baasigalawo kubanyumyako nti baakola bwe bati wabula bonna ababasinkana bonna baafa tewali yabawandiikako teri amanyi ne bye baakola oba ddala byali bituufu baabikola wabula nga kigambibwa baabikola kubanga bonna abaabalaba baabatta ekyali ku ntandikwa olaba etandise eti olwo mumakkatikati nebeetya nga banoonya kibanda olwo gye neggwera nga kibanda bamuttidde omuntu waanaagamba ati I killed my master I wanted revenge firimu muzimanyi otuuka nga yasaze amasanyaze gonna cost reborn ekyali ku ntandikwa akatandika bakayita katandise reborn katandika botandika ak'omutaka ICEP Uganda bakayita reborn Japan destination Japan tak katandika tulina bali bakamaguchi gonagichi akamuchi yakamoto yamamoto sukula ba Suzuki Toyota bibazanyi betuleso olwaleero ba Toyota Aria ba Wish Fujita Jimimito bonna bali mukano katolwa akana kali katambula ne kasanga ddole jjudu omusaayi ninga bumanya abaana batone ddole kagamba omwana atonnya omusaayi bami ne kamulonda bato bannako bakasanga baga olonze eki eno kapa kyokka gwe naawe bo ne bamuviira bami n'atambula ne kaddoleka katonnya omusaayi konna ne kamutobya abazira nno munnange tebafaana byebakola mu bitabo bya byafaayo katonda batusindikira mu bifaananyi ebyenjawulo abazira ensi weba mu katabanguko omuzira aboneka okuva gye tategedde obala kubanga ensi ekutuka mikono gy'abantu ba bulijjo ensi bw'ekyuka omusaayi guyika ebiseera ebisinga era abantu ne bafa akaseera bwe katwe katuuka kitusobola okukola kyokka mu nsi muno kufukamira ku ttaka banene tusaba naye bw'owuliriza n'obwegendereza naawe ojja kuwulira munda omuzira ng'akussaamu amaanyi ng'agamba sigala ng'oli mulamu weerwaneko situka otambule bannaye nange nina omuzira azisaamu amaanyi aŋŋamba nti nina okusigala nga ntoba mu nsi eno etasobola etawoneka nina omuzira nange nzizaamu amaanyi aŋŋamba ntopowa mwene ensi etawoneka bambi kazi katto akatuwa kasitole ne katuuka kaduuka kajja kanoonya nyinimu tutandika butandika badde akyali bweru kano bakayita reborn ICEP omutaka yakuleetedde katandika butandika reborn gamba kiba nayiganga abantu baffe ebugiri twaganye bakasitomazi baffe mwena abeekamuli buyende nkondo mugamba kimwena paka kidera paka bukungu mwe bali kutuwagira ICEP abagala nnyo mwena tugenda maaso kano bakayita reborn mwajja n'agambye nti ekisinga okuyuzayuza ensi eno bantu ffe nnyini ffe taagula ensi eno ate bwe tugitaagula omusaayi ne guyiika naye bwe gwotandika okuyiika amagezi akwadde ga bwereere omuzira amala n'abaako ne gyaboneka tetumanya gyava era omuzira oyo akubeera mu mutwe nga gamba buli kaseera gundi topowa situka otambule bannaye toddamu kunkanga bw'otyo naawe Saji tugende tukyusa amataala twaba gakankana taala gakankana agasinga gonna amataala gali gononese abaye tugenseko okuwummulamu okuva ku saa 10 paka 12 Sachi, どっちが好き?
Why Saji? Oyo gayo mwagadde Sachi. Badda ku picha. Sachi alina omuzira we. Laba tekela ba. Babaleeta ebyokulya. コンビニ弁当ばっかじゃ大きくならないぞ。いっぱい栄養取りな。Tolowooza nti ogenda gejjera convenient store ya bento wokka wali ku bento store. Wena kyoyaga ekya Saji. Munnaye ono yantabula anko talya. Sachi asabye ebyokulya naye ate anko ye tasabye. Tatera kwagala kulya. Anko. Sacha. Why Sachi? Labayo. Ba anko mundeke bali nsooke mbalege katini. Ngenda kukulaga kyeninawo. Abajapani abasinga dat bamukanyigako busiriki naddala ng'egye balimu oluninja baaganye okulaga amaanyi nti nabalimu ninjetsu. Amaanyi ago aga ninjetsu tutandika reborn. Tulina gye twalekesa abajasi bonna nga babayizayizizza bonna ne babatta. Anko teyeebaka. Buli yeebaka alaba nga alonda akabiriiti bade nkonna kajjudde omusaayi. Ye anko wa Sachi. Talina bigambo, talya, talina mboozi. Budde bwebaka ameketa makerenda ajjudde ebikwagulu byonna n'ebijambiya ku mikono. Ye anko tetumanyi oba yaddukanyanga biseera bya kafyu kyokka waagera essaawa za kafyu ate ye ng'afuluma mu kansanga. Alimu ono kansanga waba enjo bwagera ebiseera ebya kafyu ate ye ng'afuluma. Be bano abatawanya erodiyo. Talina bigambo bingi bw'oba asinga kuba na bikolwa. Reborn. Aba ali muno n'alengera omusajja ku ssimu n'amulaba ng'alaba essimu agiraba nkaliriza ekitegeeza nti alabeka tagiraba n'ajjukira ng'ali magye. Yalabanga n'alaba bingi. Bulaza oli bulungi. Laba nno Sachi teyeebase. Anko tali mu nnyumba kati yamu. Mbwe entandikwa y'enkomerero y'olugero. Sachi alina akatabo kabadde agezaako okusoma akanyonya ku byafaayo by'olugero nga kannyonnyola entandikwa y'enkomerero y'olugero. Genda asula bulungi baayi. Kasitoma atabudde oba ne mutajja mulalo. 闇こそ正当であると知る。だから僕はあの花には何も言わないことにする。やがて来る嵐を僕が待ち望んでいることも。Lodi mu katabo nga nnyonnyola ng'agamba ensi ejjudde enjagulu ky'obulaba ekizikiza kituukirivu era ky'obulaba mbeerawo ne nnindirira ne ŋŋamba nti kannina endabira eddala akadde ak'okujjayo nange enjala zange. Ensi yatugirayo enjala kannaffe tetulina kubeera bakisa. Anko banne teyasulanga mu nnyumba oluusi ng'agenda eno ku biiki bambi n'asula ng'ayimiridde tenolira. Reborn. Abantu babeera mu nsi muno n'abeera n'ebimutaataaganya. Bangi bavunuka ebizibu bataataaganya ebyo ne babiyitako ne batandika obulamu obujja. Abamu tebavunuka babeera n'ebizibu ebyabatawaanya edda ne bitambula nabo paka obulamu bwabwe bwonna paka kufa. Kati anko ye musajja alina ebizibu ebyedda byatayatula byatanyumya wabula ng'abeera birooza saabina era we bimusukkako bino bye bikolwa. Reborn. Ekyali ku ntandikwa. Reborn. Tugenda base n'entandikwa. Reborn. Tunuulira. Ogamba yinza okunsobera ono teyeebaka. Ne banne naawe olimba newe nkusoberera obeera owulira tebakusoberera bampulira talina lwatawulira. Tuli Japan. わかりました。ではまた強めのお薬をお出ししておきますね。 Anno omusawo yakebera akantu kano nga kalwadde namuga kali ngenda kufuna amadagala amalala. Tudde omusawo. Why doctor?
夢の話してもいいですか？ mbadde njagala nkunyumisa ku kirooto kyange. Aha. 私は森の中で mbeera mu kibira nga nnwana 人と戦い mu miti 人を殺すんです。 nga nzita abantu omu ku omu anje と bwe mala ne nzuukuka 消えず naye bwe nsimuka が残った musaayi guba gumpunyako kale nga nkyawuliranga abantu abo batta essaawa eyo yadde ndoota mbatta naye ate nsimuka mpunya omusaayi わあ辛いですね。 paninga kirabika kya bulumi ekyo 辛い bulumi nnyo ないです。 aa walayi siwula bulumi 感じがするんです。 munne nno mpulira bulungiko 懐かしい。怖く totya guwulira kawoowo ですか？ iye 人を kati nga ntya ki 殺すことがです。 kale bubutta abantu 中で mu birooto totya 怖くはありません。 bannaye tewali kitiisa 任務を遂行するだけ。 mba mbatta kumaliriza mission 任務。 mission はい。 mba mbatta malirize mission yange agambye alootatta abaana abasinga bwaloota ngatta ozukka okubanda olubannanga entemudde omuntu ono alootatta naye anyumirwa alootatta naye akeera anyumiddwa obulamu bwalabira kimwana ono saki ate nga saki atambula n'akatabo entandikwa y'enkomero y'olugero lodi ng'ajja ekiso neyeebaaga saki amulaba lodo nalina ebizibu by'otayinsa na kumanya kati nsazeewa 切っても血は流れるんだよ。 wonna wonna ebakusala olina otonya omusaayi いや、 era ojja kulumizibwa お前はこれがいい。 kale genda maaso nosoma akatabo kano kajja beera kalungi gy'oli yensonga lwaki yawasaka akatabo baami yamugamba akasome kajja mugasa kubanga yamugamba olaba ebiso si birungi wonna wonna ebakusala otekedde tonya omusaayi naye ate akatabo bwokasoma tekagenda kukutta tekakuleeta musaayi annewuuna eno tulaba reborn いらっしゃいませ。 n'aleeta bakasitoma bakulu ensula alina ka supermarket n'emirimu embeera abantu gye bakava mu covid emirimu tegitambula bulungi abantu bakava bakyali mu mbeera ya covid ka tawuni tezinaddamu kukola brasa leeta amajja nga zireeta bano abavubuka ababbi gwe babba tebamumanyi omusajja aloota ngatta aloota atema aleeta atta bantu aloota atema aloota abatema bannaayo teyabakayenye n'aleeta amajja n'ababwa tebamulinda gamalayo ne badduka babadde kibano ye n'azibala n'azizzaamu zonna n'azibala n'azizzaawo tayagadde kayana nabo tudda ku saki bane Uncle Ken bajja bakyale ku Uncle Ken Uncle Ken yali mulwadde wayi saki oliota saki ケンちゃんも元気そうだね。 bane ufaanana bulungi Uncle Ken nanka nkusindikako kagaali Uncle Ken yali eno mu balwadde era nga abeera mu kagaali basindika musindike Uncle Ken bonna bajjudde amajambiya amatama gonna bagasalasala aga Uncle Ken bano abantu abakolanga mirimu ki 気持ちいいねさっちゃん。うん、そうだね。なんかいい匂いする。 bazze ku mugga ogukulukuta wayindoozi ogule guliko obulungi nti banengulika bulungi kyekyo いつから幼児趣味になる？ wayi watandika dde okuwaniriza abantu toshiro ogamba ki toshiro baninga sanyusa okulaba toshiro 俺がいなかったら敏郎さんもうこの世にいないんですからね。 yamuga atowerabira singa sinze wandibadde toli mulamu oli mulamu lwakuba nze 手貸してもらえますか。 kwata omukono gwange toshiro ken
bamuwa mwana 可愛らしい点 banenga ngalo mbalagavu zino nagambye gwe ajjudde amajambiya ku matama baali bamutta n'obulago baabusala baaba 今毎日暇なんで olabika ennaku zino kati olina obudde bungi いいもの作ってるんですよ nina akantu kengenda okukolerayo ebimu ku bye bantupadde ebiyinza okunjanjaba お前ゲイじゃねえよな maama watandise okukwata mu ngalo kati otusuubiza birabo simanyi ogenda kufuulaama bye bye Uncle Ken bambi bamusiibula Uncle Ken bamusiibula bamuleka mu ddwaliro bye bye Uncle Ken bye ケンちゃんの怪我いつ治るの oba anaaterera ddi 普段何やってたの ye banne yalwala ate tuuka awo ケンジはねおじさんのためにああなった Uncle Kenji bambi yalwala akuuma nze yali akuuma gwe ye Kenji nawulira empewo ey'amaanyi zaleeta kibuyaga Kenji n'amuwulira atali wa bulijjo toshira obuzibuuze toshira obuzibuuze waye sachi 先帰っててくれ nina kye neerabidde kaŋŋende mala okukinona ne Toshiro naye awulidde n'asooka asibula tashi Kenji yasoose n'awulira n'agamba Toshiro ettabbu ezze Toshiro naye n'awulira n'agamba omuto kanzije n'agenda mu tawuni n'alaba tawuni abatambula n'atandika obbabala abatambula mu tawuni muno abasinga bonna abamanyi atandise okulamu abapiya Toshiro Reborn VJ ICE P Uganda Reborn tebamulya ono tebamulya kupa miss bano baana Toshiro tebamulya n'agayiwa tayagana muntu mukyali mu academy kupa miss mumanya abasupuriteenanti pa miss mukyali mu academy mumanyira bakopolo mukyali bakopolo mumanyira bakano nabula Reborn ekyali ku ntandikwa baaba katandika n'omutaka Uganda naye nga waliyo abalaba bakano baali balaba yeeraga ne bamulaba etandise Reborn ak'omutaka tugenda maaso kati omuto yatuukidde eno bamugambye genda nina kyengula kanzije enkuba era emukuba waliwo omwami eyajja nga bomanyi abaana bano abato baagala nnyo keya n'amuleetera omukono baami n'amuwa keya ekyasanyusa ennyo Saki tamanyi tamutegeera basse bakopolo waliyo bakano otuneno ng'ate waliyo ne bajjenu bonna bazze サチこんなとこにいたのか Sachi wakomyewo zinootuuka やむかな kuba eneetera okukya totya
ava kutta tamanyi nti babadde atta bakama baabwe ne Saki bamulabye naye tebamulaze. Toshiro anno tuddako eno mu lifuti eyibanda baabano bakwano basiyaka mwana gweddemu twalabanga nawe picca wali emmange wa siyaka Attamete? bano emulabeka mwetaaga woomingamu nabaddemu baaba gwe ogamba yibanda abawala bakyamanyirwa eyibanda Newton Fox ne Eagle ku standby owa ebiragiro kibosi bali abasoose babasi lindako Kaspa tutegedde Ghost waali tetuyinza munyiga ssaawa eno twaze okuva gye twavudde yonna namukadde muleka agira anyumirwa twaze nga twazze mutta tumuwe time agira anyumirwa abesiwoka ali luddawa agenda kulumba olwaliro ekiro tetunnawumuuliza okuva obwedda anti ekizibu kyokimanyi bwe tumuleeta missoni eno atta buli ekitambula okuttako n'obukodde bwe bweyogerera abesiwoka baŋŋambye mbu basatu baleese akabinja akaabwe katumwetaagira ki alina ennyonta era ennyonta etegeeza buli kiwundu kigenda mwongera amaanyi abesiwoka bagambye alina ennyonta nabo balina omuzimu ogwabwe gwe baleese tugende nno boosi atambula n'abaana bato baabano mu wooteeri z'eyibanda bane temusasudde baana bato naye baaba gwe reborn movie reborn ICEP Uganda reborn 状態に身を置いてその中で dokita teberezaamu ne bakukwatira mu kaseera akazibu nga tolina wodda osobola okuwona 銃を突きつけられたり仲間が爆破で吹き飛んだり teberezaamu nga bakutadde mundu ku mutwe ate nga mukwano gwo bamuwambi okola otya pannaye mulwadde gwe naawe なる普通はそうですよね bonna abasinga bawangulwa si bwe kiri kituufu じゃない奴らもいる naye mu nsi mulimu abantu ab'enjawulo abaakola obulala 何らかの危険を必要とする人間も mulimu abantu abaagala okweteeka mu katyabaga okuwulira nti bali nnomo tudde ku kirooto kyo 黒田さんは罪悪感はないんですか owulira nga kikulumiriza okutta abantu mwami kuloda aa 操り人形の糸を切るのと同じ物体が崩れ落ちるだけ bwe mba mbayuzaayiza mbeera nga asala ebyenda bya kapa oba embwa oba polosesinga 愛を感じます wallayi we mmala bayisaawo mpulira omukwano 感じ mpulira emutima nga gukuba nedde laava etagambika neŋŋamba bannange kati gwe totya kuttibwa いませんや aa ったことがないんで sirabangako kufa kyeki aye nali nfuddeko じゃあちょっと想像してみましょう waayi kale toyogedde bubi kati katuteebereze この銃で katugambe eno mmundu あなたを nga ngezaako kukuba speed kuba pannange yabaki ono ndina zonto dokita yagamba ono nga ndina mulalu dokita yagamba ono nga ndina mulalu baaba olaba dokita wano bamaze okutta ayina speed etagambika ekizungirizi atambula nga mpewo ne dokita n'atya omusajja atambula nga mpewo bannayeggulu abasajja babiri abaami babiri battiddwa mu elevator やがるな俺こういうやつ絶対許す naye embwa eyo sigikwatako baani abo bakola effujja abatta abantu 任せときな ne mukwatako yatta abantu muttirawo あれ
channel z'amawulire ne zikyankalana tulaba Reborn ICE P Uganda why abane network y'ekindi wane tutataaganya temwerabira banakindi mwana mulezi KTM manager KTM bufinimbo mutakaboni abulesetaawo okulina na blacktop video club ate nga twaniza ne mwana mulenzi kiraka video library ekindi yalesobo mutakabona kiraka videos tubaagala nnyo mwena mwe bali kuleeta bwetabo tugenda maaso n'entandikwa bakayita Reborn Sachi to ayatollahでもしといてくれよmbadde nkusaba osooka ondabirira Sachi akaseera akatono 一緒にあや owaye Sachi jangu tuzanye ezaala netuwaaka bwe ekyankalana namugalabira Saki ye n'akwata fuuko Toshiro obadde ki n'atambula だって落ちてるもんね ye n'atambula baaba fuuko yonna n'agiyuzayuza amugambye labira Saki nze kanzijye labira Saki kanzijye Toshiro ategedde ekiri ebwere si birungi n'ata amagumba abakadde byaludde okulaba basemba yingidde mu bulamu bwe Toshiro baba Toshiro bonna batemu naye mutemu Toshiro tonolira Reborn the movie ICE P Uganda Reborn najja ku supermarket najja nga agenda okukola shopping wano uwe n'atandika shopping wano ewuwe akwata mbutta wano ewuwe ayagala bwambe wano ewuwe makansi wano ewuwe buyondo wano ewuwe bitiyo wano ewuwe tunulira Toshiro omanyi bagamba abantu abamu ebyayita bidda ne bikulumiriza ne bikuyigga the past comes back to haunt you tunulira bambi alina kyeyali ali wabula emirimu gye yakola ng'etta kyekimudidde bamuyungulidde abanvu n'abampi abali mu bulamu obwedda bakomyawo bupiya ne bayungula abanvu n'abampi Toshiro tebamulekedde option tasigazza kyakukola kirala okujjako batto bamalawo Reborn Japan Reborn baba ajjanga mbuyaga ababamu nga ntonoka n'abalumba ng'ekiku ayingira nga mbuyaga bamukazaako lya musege abamumanyi bamutya bamukazaako lya musege baba n'agijjako entobo ayagalako ntobo ebirala tayagala ayagala ntobo Para Japan Reborn action from Japan Reborn enjala ennuma nvaako naawe pannaye omuntu aliko byakulya Reborn para enjala ebadde muluma n'asooka avuubika kafireti n'agattako ekuloni manyi omu Japan mu China ku kuloni balala abaali wano zaaleeta abalala era abavubuka bato babiri 言われてきたのが Kenji abasindise nga munywanyi we Kenji yabatumye yabawunyirizaawo n'abalaba Time senpai ng'oli wa mutawaana Brazza たちが掃除しておきました
emirambo egibadde mu kakubo jjo gyonna togijjeewo ne bano mubatwale bonna abali muno ところにファントムが現れたそうです。 Phantom akyalidde Kenji. サチが挨拶された。 Kituufu nkimanyi yazze n'abuuza ne Kusaki. Twagala kulwanira ku ludda lu. お前ミッション何回出たことあるんだよ。 Waakamaliza mission mmeka ggwe? です。 Tewali n'emu. まあ俺面倒見ますから。 Ate otyo ono ngenda mukuuma. じゃ Nja mulabirira. 邪魔ですかね。 Phantom yazze.